Inside Story Uganda, real source of political updates. Kakati mukuru wali omunsi yazze naga tugenda kubawa sente. Why? Because bona tugenda kubawa naye tutali tusazeewo nti tuwe abo bokka be twaweerera. Government be aware. Yes. Yenga akyakitwala nti ono omusawo akyali mu kusoma. Nga bwe twabeeranga ne teaching practice. But ngono omusawo amaze okusoma already. Kakati nasinkanyeeko even members of parliament abamanyi nti ono omusawo yamala dde okusoma alina ekiwandiiko yamala. But bali omunsi Minister of Health anyonyola parliament ne parliament nga tekitegeera. I don't know what happened. Ndoza baba emibiri gyabwe gyabadde mu parliament naye nga emyoyo tegiriiyo. Emyoyo n'obwongo nga tebiriiyo. Eyo nja kukiddira kakati gwe zibiriza amaaso simanyi bameka kuffe abaali batuuseeko mulago awo n'ozibiriza amaaso obulumi buli mulago n'oparking emmotoka n'obasabira abalwadde okusinga gw'omusabi. Ntuuka wali ku gate n'oyimirira n'olowooza ku bulumi cause kitundu kya bulumi. N'olowooza ku bulumi abantu bwe balimu n'obasabira. Point number 2, oba wali olowoozezaako ate n'osabira abalongoosa wansi mu ddwaliro abooza engoyi nga abalwadde bazoonoonye. Manye Abaganda yatu diplomatic mu Lukiga ffe tumanyi okubitegako bulungi. Kati kanje kankiyita okwonoona amasuuka n'ebirala. Oba wali obalowoozezaako ate n'obasabira abatwala emiramu nga gimaze okufa abamaze okufa ne babatwala mu mokyali ne bagiziika n'okugiziika kubalowoozaako omulimu gwe bakola. Genda nabaddeko mu Uganda Cancer Institute nga abalwadde bali awo wansi obutanda bijjudde ndowooza asaba oli afa alyoka afuna akatanda ate bamujjanjaba. But nze ndikwono kati abo bano tebabalowoozaako ababaka ba parliament because singa bakolayo olunaku lumunagana ffe twagala kwekalakaasa ensimbi ze muzituwa tezimala babagamba mugende tujja kufuna abalala. So awo Ekereziya kyebegamba netondera Katonda muyinza wa buli kantu namwe baganda bange gunsinze bane baganda bo bani namwe baganda bo bani awo waliwo balowoozezaako nti baganda bo. So abakristaayo nabo bakiina nti tuleka kukola ebyo tulina okukola ne tukola ebyo tutalina kukola so nga n'amazima tegali mu ffe. Kati ye palamenti yaffe bwekyo bweri ekola ereka kukola byeyina okukola neekola byetalina okukola nga n'amazima mugwe temuli. Nakuwadde agenda y'olunaku luno lwa palamenti. Simanyi bw'osobola okugiwa abataka. Mulongo Kiza James teekako olukangage olwo olabe agenda lukiiko olunaku lulamba nga kyendabayo kyamanyi okusaba communication from the chair, then motion resolution of parliament to appreciate His Excellency the President of the Republic of Uganda for evacuating and repatriating the Ugandan nationals in distress from the Republic of South Africa. Tugenda kusiima president olw'okukomya abava anansi bana Uganda bali South Africa. Eyokuna ate yesembayo ndowooza. Motion for resolution of parliament to express gratitude to HE the President Kaguta for the clear and precise exposition of government policy contained in the State of the Nation address to Parliament on 4th June. Hinga omusiima waka statement ennungi ye yawa mu State of the Nation address. Number 5. Number 5 olitula ne luggwa atigendeka kunywa omwenge gwaffe. Oluvannyuma lw'okwebaza President emirundi ebiri. The two items ziri bbiri. Bwe bamaze nga kati tukola ki tugende twenywera omwenge gwaffe. Kati njagala obalabe nga moloka zijja ziyingira
buli omu alina moloka ziyingira be bantu 5 naye nga omulimu gwa bali bagenza okukola ye 2 okusiima oli kukola omulimu gwalina okukola. You get kusiima president ku mulimu gwalina okukola because okukomyawo abantu awali ekizibu mulimu gwe okugulira abaana b'ennyama ennyama anti kyeŋŋamba busuulwa palamenti neetuula lunaku lulamba kukusiima kweyo byolina okukola kati ate babikola lwakuba nti luli mukyala Kadaaga mukyala Amonga yakikozesa okulwanyisa Kadaaga palamenti yatuula neeraga obutali bumativu ekyo kikola otya kukyamaanyi kati kyenyagala okumanya oba ne mukulu Museveni ayinda obudde bwekyo kuwulira ebyo because sijjukira nga bamusiima kw'abalala be bakomyawo sibezuka aba South Africa be baleeta I think it was it in Kuwait waliwo entalo ejo ezaali but ekyo kankireke kati ye palamenti yo tesobola kumuyita emubuuze gwe wayogera kansa yeeyongedde report eriwa want a report on cancer because ye yagireeta nti kansa yeeyongedde why abansabiriza bangi nti mbatwale indi walabira nti waliwo ekizibu kya kansa naye osobola okumubuuza ekizibu ekiri mu Cancer Institute ayina baminisita baabe ebyobulamu tanti kyembuuza ekyo teyakijja mu ripooti zaabwe because I'm very sure ayina ripooti ya Kaisi Muhakanazi internal audit ng'emulaga nti n'eddagala ebawa nga abalwadde mu Cancer Institute lyali fu actually alikuli aligaana overpriced, overinflated, lifu, expired, liranero full erimu balingiza nga empewo kyagala osome ripooti eyo girabe kati nti parliament emubuuze wayingiramu mu bulumi bw'abalwadde kansa yekimuluma bafulumizewo sente nyingi nnyo ate abatalina busobozi bw'okukutuukirira kati eyo yandibadde emirimu gya parliament because it's a political organ. Now bw'ogenda ku bukiiko first and foremost resolution za parliament are advisory ekyama mbabazi yakikiriyalinga nga bali kyankwanzi nagamba mwe tumwina maanyi you are only advisory ez'obukiiko bezaawamu parliament bwetuura neesalawo nekola resolution that resolution has no binding power on government, it's advisory. Advice go wademo gitwala obugigana anti it's advisory. Anti oli kyagamba yali abagamba you are as good as useless tetubawuliriza ompa advice nkati nga wabadoga bannange muleme okunvuga endiima naye kati fuluma olabe it's advisory. Ekirala parliament constitution yali egiwadde obuyinza ku bya budget because gwe mulimu gwa parliament, the essence of parliament is nti busuulwa gwawo omusolo. The obligation to pay tax gives you a right to representation. So parliament otaddeyo omuntu because tosobola kwegenderayo fena tetusobola kugendayo ate tunatuulawa kati tunuulire ensimbi z'empayo omusolo engeri gye zina so twali tugiwadde obuyinza of appropriation. Bwe bagezaako okukikola sente bazijje wali bazitwale mu malwaliro mukulu Museveni abawandiikire bawanaga nti mukiddangamu ate mwetonda. I think you even apologized. Nemukirira nti temuli kiddamu. Now kakati ku bukiiko buno 9 members are called strangers. Gwe atali member wa parliament you are bakuyita stranger. Atali ngogenze mu kakiiko gwe atali mubaka wa parliament bakuyita stranger. Kati olwokuba nti oli stranger tosobola kuyingira plenary. The only stranger ayingira plenary is the president. Because constitution emwa right to address parliament. I think once or something like that. Emwa right. At his discretion. It gives him a right.
Parliament. The State of the Nation address. So president in a right to address Parliament, and so therefore imukiriza okuyingirayo constitution imukiriza okuyingirayo mu plenary ngate si member. But the same constitution ewa omuna Uganda the right to a fair hearing. Your side of the story ought to be heard. Kat Auditor General wajana akubulirizaako oyina right okujja mu maaso ga Auditor General munnyonnyole on the query, what they call them queries. Oba queries kitenge ntya mu Luganda okubuuza nti zino ensimbi zetwagamba ogula amazzi box 2 kirabika wagulemu. Kati oyina right okujja n'omulaga nti yes nagulemu naye receipt yeno maybe yabulawo something like, but nyina duplicate yuno njiresa. Now kat queries ezimu Auditor General drops them bw'ojja n'omunnyonnyola n'akitegeera he can drop a query. But, yeah, they call it to drop queries. But waliwo query esigala kati eyo query esigala gy'ateeka mu report to Parliament. Now kati Parliament tesobola kuyisa ku queries zino nga tekuwuliriza. You the accounting officer. So antosa ayo tosobola kujja mu plenary. You can't enter. So kato now do you see omugaso gwa kakiiko where now you can appear nogenda mu kakiiko okunnyonnyola kiri. So you are coming as a witness. You are coming as a guest. But olwokuba nti byayingira mu kabandabe kabagire kyobalaba bakozesa media. One, media eyo oli ayinza n'okukuwulira n'akugoba kati abangi awo babaweera sente. The whole issue is you have a query zino ensimbi ezagula mu 15 tulaba evidence and evidence either ogiyina oba togikoze eki togiyina kati oba togiyina omulimu gw'akakiiko kuwandiikira to make a report for the whole house except the appointments committee. Appointments committee tewa report tebano. President. That's also very interesting. You see, ekukiriza oba nekugana without giving a report. And chora baruli yaga president okay tunabirabireyo and the president ate yagana kubana bali bayina duro citizenship. Now you asked about ayogede ku buyinza bwa committee eno naga buyinza bwa court enkulu bwa high court that is in article 90C najikuwadde. Simanyo if you can refer to it. It is buyinza bwa court there is the word for. Kinakali kitambula mpola 1 2 3 4 3C I think. In the exercise of their functions under this article, the committees of Parliament may. Now you go to C. Call any minister. The other one you're referring to is 93. And 93? 93C. 93. Then C shall have the powers of the High Court. 4. You see that word? For enforcing the attendance of witnesses and examining them on oath. That is 1. Otherwise. 2. Compelling the production of documents. 3. Issuing a commission or request to examine witnesses abroad. So in other words, the powers zeyina zebagamba nti buyinza ngobwa buyinza bwa high court buyinza obwo only for those 3. You get? Teina buyinza bukola court orders social writ of habeas corpus to pass judgments tebuyina buyinza bwa high court only for those. That word 4 is extremely very, very important. So Parliament is about political action. It's not about criminal. Chobola bakanga go to CID.
kati CID bw'otuukayo CID neetabako kyekola. If you send CID ejja kumuwa police bond after how many 24 hours 48 hours newekola report negwa. The best it can do is to give it to police if it involves now criminal investigation. IGG, yes, but IGG ate report yayo nayo egiwa parliament. So basically omulimu gwa committee ne parliament gwa kutunula mu kintu then ekole taking a political decision. Why? Because you know obuyinza obugoba minister, you know obuyinza obugoba president. You know obuyinza obugoba minister. Yes. Ate ina n'obuyinza obugoba president. In other words, we government minister of finance ebintu yabiyisa bubi tebyagenda bulungi, therefore mujeeyo president agamba sigenda kumujjayo katukugobe president katukugobe ya 2/3 parliament ina obuyinza obugoba ki president ayina buyinza bugoba parliament, tayina buyinza bugoba na MP omu. So parliament wali tujiwadde obuyinza bungi nnyo naye omwoyo gwayo gwafa. Its spirit is dead. It's not there, it's not parliament. Chifu. Naye ekola. Ate tayina kyekola. Zitola zita abantu. Please, tayina kyekola. You see, nabadde mpuliriza, nabadde mpuliriza what you call the prime minister's time. Nga MPs bakaba nga ba LC1. Ewaffe tetuyina nguudo na one side. Ewaffe tuyiwa amata olwokuba tetuyina ki? Tetuyina masanyalazi. Olunaku lulamba ne bwobawo omwaka they can spend 5 years hearing. Why? Because they are very useless. Bano mwino obuyinza obuyita minister ow'ebyamasanyalaze ne mumubuuza one tulaga amasanyalaze ge tuyina gegano. Twetaaga genkana ki gegano tuyina surplus kulwaki abantu tebalina masanyalaze. Therefore for that reason therefore tukugobye. President bwaga now president tumugobye, we go back for elections. We have that power, you have the political power, but bano tebalina buyinza tebalina mugongo because are they even aware? I'm not very sure they are aware. Chovolaba singa because they are not there, they have no conscience. Chola bona babera batunulira president nga kwetega. Neno ne babanga betega bafuka ba minister no wa minister temuli. You see, minister, the constitution says tosobola kufuna msala emisala ebiri ku consolidated fund. Omusala gwa president gwa parliament guva ku consolidated fund. It's actually charged. Twachi isanti tewalibera ono nakula government egamete wali sent. It's a charge on the consolidated fund. Now, kakati wako wa minister no fuka member wa parliament okubera minister chikufura member wa parliament ne wango bali toli member wa parliament. So tosobola kufuna misale ebiri kuva consolidated fund. So kati minister osalawo mfunewa. So bogena no checking all those ministers bafuna omusala gwa MP. Gwe musava. Wanji? Yes. Because it's higher. Kati and you already an MP. So funa omusala gwa MP. Kati wetega ki? What do you want in a ministry? The only thing ekiri ministry ekitali eno bubbi. That's why you see there was that debate ate bajibuzanga mukulu Museveni. The wet ministries and the dry ministries. Mukati wonako usurwa nako telecommunications wali you sent agenda communications communications telecommunications ICT ebintu ebyowulira katongoyaga nayo ne bampadde ki waliyo kiwali anti debaita dry nanga ne mukulu Museveni akimanyi naye wabasalawo katugwe batugwe kati tute dry you get batukana ebiseera and I know some MPs some ministers nga balwanira okubawa escorts b'amagye bamulabe ntaba mukuma bali military uniform but the same AK-47 ya police ne wamagye because the chikuma mundu ne skill
oyinza okusanga waliwo omusirikale mu poliisi nga mulungi nnyo ku munda eyo kukuuma okusinga n'omusirikale but ng'olaba oli minisita sagala kukuweerama naye bw'ogalagala ngakuwe munange ka muzeeyi yampadde yakuwadde ki yampadde abankuuma bamagye then agende mukyala avimbe and you look at them and they are really children. Yes. Kati njagala bakijje njagala bakijje kulwanira n'okulwanira ne Moroka VX so by the way, ministers are supposed to give counsel to the president. Gwebusulwa bw'obeera president n'owa Dr. Bayiga obwa minister of health. Ebya health tobimanyi. Yeah, you know kumpa. So he's supposed to give you good counsel. Not to come and be lectured. You get. So these MPs bayino kubanga bakora bayino kubanga because they have staffs. Abantu badde babawa what is going on the ground and okay embeera bwetu bweri how much do we need for intern sente west nalabawona ekiwandiiko kiina mukulu Museveni ng'awandikira Mchana Nabanja ku interns. One, interns bakola essaawa 24/7. Essaawa 24 inaku musanvu. Therefore, for that reason, mubawe half the salary of a doctor. Can you imagine? Doctor afuna $1,500,000. President mukiwandiiko kye wayagala nkikweko kopi agamba ono intern akola essaawa 24. Therefore, okakola essaawa 24 ye tumuwe half. Doctor akole essaawa emeka 10. No, mu report ya minister agamba abo ba doctor tebaliiwo. Nti gwe olaba balinka bawuliriza. That was his message. Ate era siyinza kwerabira omuntu eyatuuka ku ddaala ery'okukaryographing. One of the independence anniversary we had, sejjukira oba yali ya mwaka ki. I think it was the 50th independence anniversary. Yali choreographer waayo. Yategeka byonna sini yonna nga bwe bigenda okutambula nga eggwanga bwe ligenda okujaguza independence. Ye ddaala eryabadde atuuseeko ne mu palamenti twayimiridde era ne tumukungubagira okumala eddakiika emu. Mukama muwuze mirembe Alex Mukulu. Entebe enkalu ya Honorable Dr. Michael Olume Bayiga, Viuka President wa PFF mu Buganda ajja. Endala ya Honorable Muwadanku Nyingi mbaka wa Kyadondo East wa NUP tanaba kutuuka naye. Naye eri ku nkomerero Honorable Charles Rwomushana nga bulijjo yakededda era njagala kwaniriza. Katonda wa kisa. Amina. Tugenda kusimbula nga tunulira Honorable Dr. Kefu na tudde ku bukiiko obw'enjawulo. Waliko ne ssentebe. Embadde ssentebe naliko ssentebe w'akakiiko ka Environment and Natural Resources obugagga obw'omu ttaka kamanyiddwa nnyo nga kaali katambuza amasannyalaze okumala emyaka 5 ate era mbaddeko chairman wa Finance Committee okumala emyaka 2. Kale ntoto mbadde chairman w'obukiiko mu Parliament okumala emyaka 7. Buli mbaka Parliament alina akakiiko kalina okutuulako oba site ffenna nga ba members of Parliament buli omu atuula ku bukiiko bubiri. Otuula ku kakiiko akayitibwa sessional akabeerawo buli mwaka gwa byansimbi. Then n'otuula ne kakiiko ke tuyita standing akabeerawo myaka 2 n'ekitundu. Okay. Byebyo byetugenda okuba tokiiko sase paka biki mandate y'obukiiko evaawo ekomawa Honorable Dr. Kefa Kiwanuka. Nekansoke ntegeeza abantu kalisoliso dina omwaka guno tulina kalisoliso dina concert etekebwa Obwakabaka bwa Buganda CBC FM BBS Telefine ne banafa ba MTN gataka ba Centenary Bank nga 11 mwezi gwa September tugenda kubeera ku Hotel Africana. Katikkiro Charles Peter Mayiga mugenyi omukulu gula ekifo kye wa ticket yo waliwo omuntu w'emitwalo 3 waliwo emmeeza $1,300,000 waliwo $5 waliwo $10 waliwo $2 VVIP n'ekyo booking anga bukyali
so okujja wano ku Masengere n'omanya ba ku CBS oba ku mbuga nkulu y'Obwakabaka wali e Bulange Mengo n'omanya ebikwata ku Kaliisoliiso Dinner Concert. Abayimbi ab'enjawulo bajja kubaayo tobasubwa nabo. Obukiiko buno mandate yaabwe eriki era tulaba abamu nga muleesa abantu abakuli obukiiko ate ne mbanga abo baswaza mu bantu nga kamera weeziri. Honorable kakati mandate y'obukiiko buno eva mu constitution article 91 93 article 93 ewa parliament obuyinza okuteekawo obukiiko obwo era neeyogera n'amaanyi gaabwo. Amaanyi gaabwo gali ku ddaala lya high court. Amaanyi g'obukiiko gali ku ddaala lya kooti nkulu. Ku ddaala lya kooti obukiiko bwonna obukiiko bwonna parliament zako manyi ojja kitereeza information ku maanyi ga high court bwebanga ekuyita ku kakiiko bwebanga ekuyita okukolekako mu kakiiko. Yes. Babuwa amaanyi ago bweba kuyita mu kakiiko naye bwomala okujja eba talina maanyi ga high court. So high court ekyo kimu ku byo okuyita abajulizi mu bukiiko okuba examininga okubaako byobabuuza okuba comparinga okubawaliriza okuleeta document ebyo byonna buvunaanyizibwa bwammwe mu bukiiko obwo. Kakati obukiiko amaanyi gaabwo nti nga bw'olaba palamenti eyawamu ng'etudde ebiteeso byesobola okuyisa ge maanyi obukiiko nabwo gubeera nabyo. Ekyenjawulo nti akakiiko kalipootinga mu lukiiko olunene ko kabeeranga abakugu abatono abateereddwawo bongere okwetegereza ensonga eyo palamenti gyetunuulira. Kati bwe bamala okusengejja ensonga eyo ne baddayo ne balipootinga mu palamenti ennene. Actually era ku kiri ndoza waliwo kyobadde oyogerako awe oluusi tugenda ntugaa nti abajulizi tubakutte ntigisa wasialidi oyo mumutwale nagenda nafuna ekizibu nali nga nkyali chairman wa environment and natural resources. Waliwo twali tunoonyereza ku bya gold mining okuva ebuhwejje eyo nawabeerayo omukyala yayisa bubi nnyo ababaka bwe bagendayo ebuhwejje bwe bamusanga mu field ate n'abantu nga bamwekokkola nti abayisa bubi. Kakati omukyala bwe yajja mu kakiiko bannange ne baga nti omukyala oyo tulina okumukwata okumukakkanya abakomiti yange environment and natural resources. Naye ku olwo yajja ne director of operations owa police nalabika naye mu kakiiko mu kiseera ekyo yali ndoza mugenyi Asumani Mugenyi yajja naye mu kakiiko omukyala mwerabidde erinnya. Naye ekizibu kye nafuna bannange ne baga nti onoomukwata oba ffe tufulume. Either omukwata oba tufuluma omukwata oba tufuluma. Naye aline kakati nenjagala kati ng'ate ngenda mukwata ate mukwase poliisi ate agumira poliisi senior operations gwaze naye kati nengezaako bagamba nti kale katukole tufune break then tulabe ensonga eyo bwe tukisootinga. Naye oluvannyuma ne baagala nnyo kamera zirabe nga tumukutte tumukwasiza poliisi. Naye over this emyaka 7 gye namala nga ndi chairman wa committee ndoza byonna we byakomanga kwe kwasa omuntu ayagambibwa nti yakwatiddwa n'akwasibwa poliisi. Kakati awo ebiddirira simanyi. Waliwo gye twagendayo twali tunoonyeza ku bya musenyu sand mining ne tudda n'omugagga omu nga y'omu kubasima omusenyu mu Lwera. Ekiro ekyo ne tumukwasa poliisi eya palamenti naye teyasula ne ku palamenti teyasulawo. Olwavaawo n'abaako amasimu gakuba ne bamuta n'agenda. Anyway kati ago ge maanyi ag'obukiiko naye ng'ekikulu ennyo nti obukiiko buyambako
okunoonyereza ku okw'omunda okutasobola kukolebwa okitegeeraawo kyeŋŋamba okunoonyereza okw'omunda they can go in depth okunoonyereza ku nsonga mu ngeri palamenti eyawamu gyetosobola kuginoonyerezaako. Ate era n'ekirala ekisuubirwa nti ababeera ku bukiiko obwo ensonga ezo baba baziinamu obukugu bazitegeera bulungi okusinga ne palamenti eyawamu, kale baba basobola okukola recommendation okuwa amagezi palamenti nga bweba ezikwata. Bahwips wairo abadesignatinga simanyi bahwips oba bibiina bitunuulira bukugu bw'abantu ne bamugamba gobeera ssentebe oba memba. Bitera kutunuulira bukugu bw'abantu naye oluusi tebitunuulira ne batunuulira other political considerations naye ng'ekisingira ddala obukulu bwe bukugu bw'omuntu mu nsonga ezo. Katugambe nga finance committee toyinza kubanga ebya finance tobitegeera ate ne bakufuula chairman wa finance committee bajja kujja bakole presentation nga tosobola nakugoberera kumanya biki bye boogerako. Naye one very important point probably as a caveat nti okusinziira ku constitution amasiga abiri agakola gavumenti esiga eddamuzi esiga erya executive n'essiga erya parliament buli siga liri independent. Kale nno n'olwekyo wadde nga parliament oba akakiiko kayinza okubeerako bye kadirectinga essiga erya executive okukola oba okureversinga decision eya executive waliwo awo some separation of power nti kyokola olina okubeera careful okulaba nti ate togenda mu area eteriiyo tolina kusukka nnyo ku area eyiye eya parliament ate n'ogenda mu area eya executive oba n'ogenda mu siga eya interpretation of a law oba etteeka ate ng'eryo kyasiga ddamuze. Kakati awe wali very delicate balance. All right. Kakati Honorable Dr. Kefa tulaba emirundi mingi nga mubita witnesses baleta tubayita ba witnesses abamu bagamba ojja kwogera on oath kwata Bible oba kwata Quran ate abalala oba mbakiza nawo butabeera on oath enjawulo eba kuki why do you compel some witnesses to take oath ate abalala ne basigala balayidde. Ekiraga obuyinza bwa committees kubanga obwo obuyinza bwa administration of oath buli ku side ya siga eddamuzi naye bwe tuyita witness bw'obanga byoyogera tebikwatagana tukuteeka under oath ekitegeeza nti kakati byoyogedde singa biba bigenze mu kooti then ojja kubeera held accountable for what you said. Held accountable legally, yes. Kuba byogedde under oath. Kati nga bw'onoolayira nti ndayira nti byonna bye ngenda okwogera ge mazima era ge mazima ddala. N'ojjolimba. Ate n'ojjolimba. Kati awo wabeerawo omusango ndowooza oba bannamateeka baguyita pajjale, something like that. Okulimba. Kati atalayira. Bw'obanga byoyogera nga tulaba bikwatagana bulungi teweeba mutawaana era tukuleka n'oyogera bulungi nga tolayidde. Okulayira kutera kujja nga tulaba byoyogera tebikwatagana ne bagamba kwata Bible olayire obanga waliwo kyolabika toyagala kuwaako bujulizi dealing with recustant oba okukola engeri y'okwatamu abajulizi abatali bangu oba abali mu kukola kye batayagala be tutera okulayiza. Mukkizibwa kuyita abatali mu bitongole bya gavumenti? Yeah, of course. Omujulizi yenna. Naye okujjako nti abatali mu bitongole bya gavumenti wabaawo obuzibuzibu mu kubafuna naye kubanga tomuyinaako control
naye olw'okuba nti nno parliament akakiiko kalina that power of the high court of course omuntu aba kimukakatako okujja bw'omuyita n'atajja then oyinza okwekubira enduulu ku poliisi ekuyambeko okulaba ng'omujulizi oyo ajja mu kakiiko. Naye ali mu gavumenti yekibeera kyangu kubanga aba naye ayina awulira obuzibu olw'omulimu gwe ate nga mwe mubakyekinga maaso ku ggwanga eprogramu nze Stephen Dunstan Busuulwa Honorable Dr. Kefa Kiwanuka njagala kujjukiza nti Obwakabaka bwa Buganda nga buyita Ministry y'enkulaakulana y'abantu Kabaka Foundation omu neweerinde Insurance Brokerage Services baateekawo enkola ya insuwa ey'omwaka omuntu yenna asobola okugifuna ku mitwalo 19,800 zokka osobola okujjanjabwa mu malwaliro ag'enjawulo kasita osasulayo bakutegeeza nti Busiro ojja kugenda mu ddwaliro bwe riti Ekyaggo ojja kugendanga bwe riti Buvuma ojja kugendanga mu ddwaliro bwe riti osobola okufuna obujjanjabi naye nga weetaaga emitwalo 19,800 bino n'ogenda bifuna nga omaze okwewandiisa n'okusasula ensimbi ezo. Enteekateeka ewagirwa Jubilee Insurance BBS Telefine kwendi wano CBS FM okumanya ebisingawo 0740 03M0M5 ne 0709 678 obatuukira Kabaka Foundation ku Bulange Emengo. Ngenda kumulera Buganda era nsanisa okubeerako ne Professor ate ne muganda wange Rwomushana Charles bwetwazirunda. Alright. Soka mbuli Katonda Dr. Besigye yali atya? Era ebintu by'amukooti. Dr. Besigye mbiwuliza era nga mbiwuliza okuviira ddala ku mukyala we Winnie Byanyima akkirizibwa okutuukayo gyali. Okusinziira ku byatugamba yatutegeeza nti Dr. Besigye akyali munafu newankubadde nga agenda adda engulu asobola okumutegeera naye nga tasobola kwogera kwatula bigambo kankana nga bwakwata oba ekikopo bwe kiti tasobola kituusa ku mumwa n'olwekyo nga yeetaaga support na rehabilitation. N'olwekyo ye state gye nasemba okuwuliza olwokutaano olwaggwa oba oliawo yeeyongedde okuba obulungi oluba oliawo ali ku status quo sinaba kumanya bulungi kigenda mu maaso. Naye yeetaaga obusaasizi bwammwe yeetaaga okusabira ennyo Mukama asobole okumuwonya ate era n'okumutaasa omusango ogw'ekimpatiira ogwamugyetekebwako. Omusango ogw'ekimpatiira omusango ogugenda mu maaso yaddeyo mulwadde taliiwo. Bwe kiri era twabaddeyo mu kooti nga tuwuliriza omuzungu eyasaze ekimemeya so nga ate mu bifaananyi ebikadde abadde alina enviiri ng'alabikira ddala nti abadde muntu si be bano abazungu betwamanya edda ne twegomba. Nakitegedde nti n'omusajja oyo ye John Hunter era yaliko wano ng'amaze okunyonyogera omugenzi Dr. Agro Kiyingi asobole okumuteekako ekyobuyeekera najjira namuwaka obujulizi kakati alina passport bbiri eri America n'ey'Ebungereza omulundi guno nga ye Andrew Wilson yegattibwako n'erya Orlando lyatasobodde kwogera mu kooti. Nabutunuulidde era nempuliriza omwami oyo nkaliriza era nemwetegereza nnyo okusoma obwongo bwe nenkizuula nti yategeka ekikwate naye nga tasobola kukyatula bulungi. Yali kooti n'eri abantu ensonga lwaki tebakkiriza TV kumutunuzaamu ayogere ng'ensi jazza okuwaayirizaamu omuntu emulaba. Togenda mu byenda by'omusango koma Dokita tugende ku bukiiko. Esebo nkola ya parliament obukiiko amaanyi gaabo gali luddawa era buyina omugaso. Obukiiko ye parliament yennyini mirundi abantu abasinga obungi okufuumuula ebigambo mu plenary kikulu nnyo kubanga kiraga kubaganya ebirowoozo ku nsonga eba ereeteddwa. Kyamazima obukiiko buno bwe buteekwa okujjula ebintu mu sectors ezitali zimu
obukiiko buno babuyita oversight committees era buba bukalabalaba bunampala kaliisoliiso obw'ebitongole ebya gavumenti ebisinga obungi era obukiiko obwo bulina powers eza high court. Nze mu parliament ndowooza ey'omunaana oba ya mwenda mwe nalaba akakiiko akasobola okwambula omuntu omusipi n'engatto yagamba nti kakati genda wali eri poliisi ekunoonyerezeeko okole statement. Awo n'omugagga omu mwerabidde erinnya naye nga mugagga ddala ekanya oyo yali ndooza gundi yali either mukosase oba public accounts committee yamugamba agenda wali eri musajja njamujjukira erinnya naye nga mugagga yali mukwano gwa mama Mbabazi n'abalala jamu engato genda wali musajja n'alajana bamala kola intervention okusobola okumujja mu kabiga ke baali bamutaddemu n'ekitiibwa kye kye yajjiramu n'obugagga bwe yali azze. Amanyi ababaka ba parliament mwe mubala nti no balina ensimbi naye mu byensimbi baba tebazitowa bambi kati bazitowa yali n'obuyinza wawereddwa ate nga bumateeka kale newobeera nga olina ebisente byosebo nesudiiru ajja akankana okuggyako omusajja omu gwe nalaba eyali Gumite ye mugenzi eyali gavana wa Bank of Uganda yajjawo nga n'obuzimulazi n'omulala yali secretary to treasury Muhakanizi. First of all yali musajja mugezi nga toyina bw'omunyeenya kigambibwa teyali corrupt ng'ayagala systems zibere nga zikola n'olwekyo obeera nga ofunye misinformation n'omuleeta wekanga ate gwe empale gwe zirebedde so obeera omubaka wa parliament oteeka okuba nga naye weekakasa ku kyogenda okwogera so si lwaba amawulire abakulaba kati amaanyi agakuweebwa amateeka agakufuula ku level ya high court ng'osobola okwexamininga omuntu agamaanyi ago gaba gateekwa okwetonekeramu obumanyi bw'ensonga era kiba kitegeeza nti bw'obanga ogenda kutunuulira kitongole ekizze oteekwa okubeera nga wasomye ahead kubanga oyinza okubeera nga oyagala kubuuza muntu ebibuuzo mu ngeri y'obwakalabalaba no ending up nga n'okulimba akulimbye naye ate nga akufudde muyizi mu lecture theatre nakuswaza ogamba n'owewuka oyinza obutaswala kubanga abakalukalu tebajja busera naye oyinza okuwewuka kati obukiiko bubeera n'amaanyi buwewuka nnyo singa ababaka abatula ku bukiiko obwo tebakoze homework okusobola okukola omulimu gwabwe obulungi kola obwakalabalaba obulungi okusoma okwenyikiza enkola naye n'okunyikiza abalala osobola okubuuza ebibuuzo ebitegerekeka. Yes, waliwo ba witnesses abambi bemuyita ne bagaana okujja. I recall akakiiko akayita ku CDF yali plenary yali kali kakiiko General Muhoozi ne Minister ne bamugaddayo twagala oli naye tagenda nga in fact yali committee ndoze ya defense and internal affairs. Kati ensonga esooka njikubuulira lwaki obukiiko obuwewuka ababaka okwewewula ne batasoma ne batagundira mu ekyo kye bagenda okukolako obwakalabalaba n'ekyokubiri be bantu okujja nga babayisizaamu amaaso olw'eryanyi. Nze Mwami Museveni yagamba Professor Gilbert Bukenya nali mu parliament ey'omwenda nga Gilbert Bukenya yali vice president nagaana okwapiaringa mu kakiiko nga banoonyereza ku bya Kyogamu kubanga yakulira enteekateeka ezo sebo yali agaana. President Museveni ya inviting akakiiko mu State House ne bamubuuza ekyo kaali kabonero akalaga nti sebo wadde oli vice president naawe akakiiko bwe kaba nkakuyise kola ki ekyo nakisanyukira kuba kyakitegeeza nti omukulembeze w'eggwanga akkiriza amaanyi ga parliament okubuuza
ebibuuzo ku ebyo ebigenze obulungi ebitagenze bulungi. Naye kakati bw'otunuulira mutabani w'omukulembeze okumuyita mu kakiiko n'agaana okujja si kye kyokka. Tebayita mutabani, bayita Chief of Defence Forces. Kale n'ayita CDM who happens to be mutabani w'omukulu. N'atagaana bugaanyi kujja naye n'okuvuma n'okuwewula n'akola ki n'awewula. Ekyo kiba kimalamu ekinyusi kya palamenti. Ekyokusatu the statements ezikolebwa kulembeze w'eggwanga oluusi atuuka mu public realm n'agamba n'obawulira babaka order babeereyo mu gundi zaabwe mu kokasi ebyo byogera mu palamenti si bye bikulu kasatu kanya wano mu kokasi kati ogenda okutuuka mu kakiiko olowooza nti munno alina byagenda okwogera ebibagattako ng'ate pedestrian nnyo. Olwekyo abalala bajja okwonoona ekinyusi eky'obukiiko buno. Ono mbadde naye mukulu budget committee, nze mbadde perennial ku budget committee. Olowooza nti n'abantu bali analytical ekimala era nga basobola okubuuza ebibuuzo ebikakali nga bamaze okusoma. Incidentally abantu ababeeranga selected tebabeeranga selected aba optinganga okugenda ku budget committee ne bwe bataabeeranga na background olaba nti no balina depth okusobola okuunderstanding obulungi. Naye ekiseera ekyo budget committee bwe yasangira obuzibu ndozo ojjukira bwe twakuba tooki mu bitongole bya gavumenti ne tuwagala okukola costed work plans zaabwe ne tukuŋŋaanya ensimbi ezaali duplicated 1.9 trillion I think. Yes, ne tugamba nti ekiseero kino mu basket muno tubususe katutemeeteme kubanga appropriation bill is a law. It is a law. So we are allowed to do amendment. So we'll call amendment muteeke. Era omukulembeze w'eggwanga n'agenda n'asanyuka nnyo n'aga akakiiko ka budget kakoze bulungi nnyo. Kumbe waliwo ensimbi gye twazijje mu duplicate mu triplicate ne tuziteeka mu ki. Kati olwamala najja n'abisasa amaze n'okukola speech ku budget appropriation bill gye twali tukoze n'agaana okusayininga etteeka n'abizza emabega n'abijungulula n'agamba tubisattulule tubizzeeyo nga bwe byali. Bannange tewaliwo kusokoolwamu busomyo kwe nalaba palamenti ng'omulundi ogwo. Ekyo kyali kibi kyali kivve. Kaakati subsequently ekyaddirira okimanyi. Budget committee ne balyoka bagiteekako Tom Dick and Harry kwa ujumula. Ababaka ndoza abali 36 ne tugenda mu 6 nga mu 6. Ng'otuuka awo mwagala okudibetinga nga bannammwe bali eno bagambe ne kifuuka ekidandali ne kyonoonekera ddala akakiiko akaali ak'ekikugu ne kafiira ddala n'obusente obwali obw'okukayamba okukola oversight okugenda okulondoola emirimu gya gavumenti gye mutaddeko ssente ne bakamma okumala emyaka ebiri n'olwekyo budget oversight nebeera ng'efudde ettogo. N'ekyo kyakolebwa President Museveni yennyini, Anita Amongo speaker we gwe yeerondera yennyini n'abantu abalala abatonotono abaayagala okujjungulula obukiiko buno. Akakiiko ka national economy kakulu nnyo kubanga ke kadetermining oba mugenda kulya looni eno oba nedda. Nze nzijukira nakabeerako ku palamenti ey'omwenda yes. Nenkola ne minority report eyandetera ebizibu kubanga baali baagala tulye looni ey'okukola defense infrastructure ffe gye tutasobodde kulambula okusobola okukola opinion entuufu. Defense infrastructure ogiwootya National Economic Committee ngate National Economic Committee egenda kupersuadinga parliament twalabye n'agaffe n'olwekyo kino tukyetaaga kiri bwe kiti. Kumbe tetukkirizibwa biri classified wabula bwagala tupersuading parliament ekkiriziganye naffe nti kiri kituufu nnyo nenkola minority report ku page emu. Looni eyo ne tugigaana ne kindetera ebizibu by'amaanyi nnyo era ne banteekako amaanyi mayitirivu okunemesa okujja mu 10th parliament lugezigezo okisegedde. So ebintu ekyokuna n'abalonzi ne babawuliriza n'abalonzi ne babawuliriza ekintu ekyokuna ekijungulula kwegamba bwe butiitiizi obwababaka butya ababaka basobola okubeera naawe era ne bawuliriza ne minority report for instance nobuba ng'ogisayininze bwomu nagamba nti si bakubeera eno mbadde nsayininga nsonga zontuufu
naye batuuka okugikuba be basooka okugamba eyes anti balina eri collective responsibility kyabulabe nnyo omubaka ateekwa kuba mubaka bw'oba ng'olondeddwa osaavinga ggwanga tosaavinga pate naddala ng'ogisaavinga mu bivundu era hansat zigenda kubalaba bubi ebintu ng'ebyo biba byetaaga abantu bawanika emikono tubalabe tutegere gundi ya voting atya so si bya koolaasi bino eyes and nays kubanga ebintu ebiyise mu palamenti ebiyita mu palamenti y'omwo abasinga obungi bagendera omwo naye nga bandibadde tebaagala biba bikkiremu kati ekyo nakyo nekinafuya amaanyi g'obukiiko bwo naye ng'ajagala okukkaatiriza kino nti palamenti institution y'amaanyi nnyo actually eteekwa okuba nga esinga ne executive kubanga ye nampala wa executive era yekkiriza ssente zemugenda okusaasaanya naye palamenti wetwogerera nga kyekitongole ekisinga okubeera ekinafu era nga kinafu nnyo n'okusinga executive kinafu nnyo n'okusinga judiciary kyawambibwa nekiteekebwa mu category ey'ebiwambe ebiteekwa okubeera awo nga ebisalibwawo biba byasalibwawo dda Honorable Dr. Michael Lulume bayiga Philip Salo kigambibwa nti enguzi efumbekera mu lukiiko obumu ate nga kigambibwa kituufu oba nedda era bwebaayo mugiriya mutya ettooke mulisika mutya buuza bano oba palamenti nyingi kakati enguzi yeetonekera mu bino omanyi bw'oba ng'oyagala okukweka abantu ekintu kiteeke mu kitabo kireke mu kitabo abantu abasinga obungi tebaagala kusoma era kyangu nnyo 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 abakulira obukiiko buno okugenda ne bateesaganya n'ebitongole ebisipendinga ssente ne bibawaayo ssente ne bajja wano to hard you like cattle naye tusayininge kakati olaba onabadde mukulembeze wa bukiiko osibeyo oba kakati okyala ababaka bambi babeeraawo ne baagala trips gamba obwavu obubeera mu palamenti eyo ababaka nga ate be baavu mwe temumanyi bwavu esente z'omubaka wa palamenti zibeerako ba shareholders mitwalo na mitwalo constituency number bamanyi z'ofuna n'olwekyo tebalaba nsonga lwaki bwakusaba 10 tolimuwa kati basajja batu n'abakazi batu ne beeteekawo nga bateekwa okusatisfyinga okubakakasa kati bw'ofunayo ka trip ako kagenda kuvaako $17,000 katwale kakati nga munnanga waayo chairman munnanga ayinza ka trip kano ebitongole ebirala bisponsoringa trips nga muteekwa okugendako egende Mombasa oba China oba wa togerangako na China ku lukunkumulirwa ababaka abo oteekwa kubeera gumite nnyo obutakkiriza ng'osayininga report ne bwebeera nfu bantu batono nnyo kababeere mu opposition abasobola okusayininga minority reports zino wakati nga chairman akulaba ayibanga ajja kukumma ate olina jjojja complaininga naddala kakati mu parliament gyetubaddemu ye11 ono complaininga wa speaker takuyamba tayingira mu nsonga za committees she can't help ohi ono ye muganda nga akimanyi speaker gwe tubadde naye ng'asobola n'okubagaana okutaganjula ekitongole kimu ekitongole kimu bakiri kati ngaba aba public accounts committee ne kosasi asobola nti kati ndabye ebitongole bino mwagala okuyita kino mukireke na kino mukireke mukole kino na kino na kino otya amaanyi gabeera mu kakiiko ate nabo ne batagenda ne batakikola yes kati basobola okubeera nga ababaka tebalidde enguzi naye ng'eyagiridde alina amaanyi mangi nnyo nga ne bwe munakola ripooti era tejja kugenda kuluma ku floor ya palamenti so amaanyi agaweebwa omukubiriza wa palamenti gamusobozesa okulya buli kamu ate nakibakakasaako kubanga yateekwa okuwa time oba obutakuwa time kabe kasinge n'okujjungulula ebyo byonna by'oba okoze guno omulimu oba togwekoledde ng'omuntu naye ku rekodi yo oba tewandiyagadde gamba nti nze Rwomushana nze nakulembedde akakiiko kano ne tukola ne ripooti eno
ne bajja ne bagijungulula ku floor ku CV yo nawe oba otunula bubi nga bagijunguludde naye ng'oli agijungulula tagijungulula kubanga akusinzizza amagezi wabula akusinzizza amaanyi agogera ebisembayo. Yes, kakati no complying noga nti owange kankole gundi kankole ebitongole nga ya committee era tugiyita main report or majority report. Kakati n'aba opposition nabo batera okuvaayo ne report ezaabwe ez'opposition naye nga abamu nababuuzanga lwaki kino olaba nga kyandyetaagisizza okuleeterako minority report naga nti bwe mbasuleese minority report mbasikola abatakola balina okumulaba nti yawakanyiza tebajja kundaba okujjako nti si kituufu. Of course waliwo argument eyo is parliament eri just advisory oba eyina nayo some executive authority somewhere. Ng'ogamba otya that debate eyo ekyaliwo teri resolved naye reports zetukola zivaamu ekiyitibwa action point era ku action point government erina otuleetera ekiyitibwa treasury memoranda eraga nti ku nsonga eno gye mwayisa kino kyetwagikolako ensonga eno gye mwayisa kino kyetwagikolako kale nno teri just advisory ekyo si kituufu. Era ekintu ekyo kyavaayo nnyo ku nsonga ya budget gyesandyagadde egendamu nnyo naye bwe ensonga eyo eya budget we yagira twalina obunafu internally twali tuli already shaken n'ebyo ebyaliwo mu kiseera ekyo mubijjukira nga bagamba babaka 30 abagenda okukwatibwa biki nga kasatiro kangi kale obuyinza bwaffe ku budget ne tubuwaayo mu mbeera eyo. Dr. Lulume yabadde mutuufu nnyo. Komiti amaanyi ga komiti gasinziira ku ngeri naddala chair oba n'abantu abaliko engeri gye bakwatamu ensonga gye bali mu kukwatamu era kye nabadde nkugamba nti katugambe bwebeera finance omuntu alina okuba nga amanye ebya finance bwebeera health ebyobujjanjabi omuntu ateekwa okubeera nga amanye ebyobujjanjabi bwebeera ey'amateeka legal omuntu ateekwa okuba nga amanye ebyamateeka. Kati engeri gye bakwatamu ensonga eyo omuntu naddala okugamba witness nti kakati tukukutte olina okubeera nga oli properly advised ne bannamateeka n'abalala abaliko buli komite ebeerako ne bastaff abajja advisinga bastaff wa parliament akati baba nga tebakwadvisinze bulungi oyinza okukola ensobi. Nze olumu nafunako obuzibu ne kampani yali ekola amasannyalaze nga ndaba byekola etukolera majaani ate tutera nnyo gamba nti kino ekintu kya China naye China bali strict nnyo ku kya corruption ebintu bye bakola aba China biteekwa okuba nga biri up to standard. Actually bo balina ne execution public execution kye tutalina wano tibwaba nga akoze ekintu kakati nenjagala bwe twafuna ekizibu ne kampani eyali akola amasannyalaze nenjagala involvinge ambassador wa China okulaba kampani yaabwe kiki kye yali ekola ate nga yali kampani y'amaanyi kati nencontacting aba foreign Ministry of Foreign Affairs abakola arrangement tusinkane ne ambassador naye ate ne bakikwata bubi bali ne baga nti kakati komiti etuyita etya before muyita muti ambassador ajja appearinge mu komiti. Kati ebintu bwe bityo biba bireeta olukiiko okulujjungulula okuliisaamu amaaso naye bwe banga luli properly handled lulina amaanyi mangi. Naye mpozi waliwo ekirala ekikulu ennyo bwe twogera kuba waliwo ekibadde kyogerwa nti eby'omu buyisibwa parliament obukiiko obulimu emirundi ebiri waliwo obukiiko nga obwo bwe bayita oversight committees bwe bw'omwaka ogumu akaba kali ku ministry nti oba kano ka ministry of agriculture kano ka ministry of health kano ka ministry of local government ku side eno eya oversight naye ate waliwo n'obukiiko bwe tuyita obwa accountability committee
kakati mwe muli Kosase, mwe muli Park, local government, Park local government, Park central government, then no Kosase nayo Park, naye nga yo etwala ebitongole tebitali mu ministry. Commissions and statutory enterprises. Kakati obwo bukulirwa ba opposition. Bulina kukulibwa teeka as a check and balance. Kiga excess ya government. Mbera mtufu ajita excess. Any excesses of the government in exercising its power is checked by the opposition. By the opposition, the accountability committee. Era ekikulu ennyo nti ensonga bwe zitunulira z'ensonga eziba zireeteddwa auditor general. Kuba auditor general akola audit buli mwaka ku different entities. Right. Kyenjagala okusembyayo kino mukulu Rwomushana kyabadde ayogerako ekya agenda oba gye tuyita order paper. I think kibadde a little bit unfair kubanga oluusi tubeera ne business ne tucomplaininga ffe ng'ababaka nti item ebadde ku order paper for almost a month nga tetusobodde gituukako oba for more than 1 week nga tusobodde gituukako. Naye ate ne mubeeramu ebiseera emirimu olutabeera mingi naye ng'emirimu egyo gireetebwa executive ebaleeta business erina okugenda ku order paper. Naye kakati eyo eragiddwawo ndowooza kyali kiseera nga executive tennaba kuleeta mirimu mingi naye wabaawo ekiseera lwe gituyitirirako. Ate egyo gyo tegyali mirimu kuba Muva yali prime minister. Okay. Okwebaza General Museveni. Of course gyali mirimu. Actually ogumu ku gwo is a statutory function. Nti ne leader of opposition mwennyini alina okukola response mu parliament ku State of the Nation address. Mpozi era mukulu Rwomushana obadde mutuufu nnyo ku ekyo ekya order paper tobadde mutuufu. Honorable Dr. Kefa maliriza sibule Honorable Rwomushana muveko. Akati waliwo obadde mutuufu nnyo ku kyokuba nti nno parliament yonna abantu bonna tebayinza kusinkana kutunuulira biki ebyagala okutunuulirwa bibe nga bannyonnyolwa, then committees ne ziba nga zo zisobola obitunuulira. Actually ekyanzigidde mu mutwe amangu ku ekyo kyekya tax bills. Actually ku tax bills tukola ne advertisement ku TV ne ku radio nti tugenda kuyisa etteeka bwe riti tugenda kwongeza emisolo ku kino na kino. Mujje mutuwe ebirowoozo byammwe mukirowoozaako mutya. Kisaanidde oba tekisaanidde ne tufuna abantu ab'enjawulo, abantu aba bulijjo, ne tufuna ne professional bodies ne zijja ne zituwa ebirowoozo byazo ku nsonga eyo gye tulowooza. Weewaawo n'ebirowoozo by'omufuna tebibeera binding kuba olumu tula public ewa ebirowoozo yanjawulo report n'ejjanga ndala bakuteeka nga ki oba kulya amagi oluusi bitulambika. Ekimu ku byo actually yeteeka kakati nga lino erya sovereignty bill eryayisibwa lyayita naye lyaliwakanyizibwa. Bajja ne batuwa ebirowoozo ebirowoozo bye batuwa etteeka ne liddayo kumpi ku drawing board era ne libeera amended. Lyalimu amendment 14. Abamu ne batuuka n'okugamba nti muli amendinze nnyo, mwandibadde muddamu ne muli drafting. Siibula abantu. Mwebale bannange okutuwuliriza, bannakibuga mwebale nnyo, mwebalire ddala okutuwuliriza n'okutulaba ku TV. Weebale ssebo naawe okutuyita okubeerako endowooza zaffe zituwa ku nsonga ezitali zimu. Amiina. Thanks for the show. Wangala ayisa abasajja kabaka. Amiina bwana SDB. Honorable Dr. Kefa mulamusiza nnyo obukiiko bugezaako okukola naye embwa bw'eboggola nga terina mannyo
gwajeyambisa okukola security oba okotokera mugabwanda kubanga agalimonde gabika entumbwe. Daniel Serinya Lukabwe mukungu Daniel Oluganda okweseza lukambwe ennyo. Dr. Lume bayiga ya lutegeero munakyakona Dr. Bayiga dakika naye nkuwaddeyo 3 enyingi nyezo. Dr. Kefa akozesezza mu kitundu. Dr. Kefa akozesezza dakika 10 kubira ku nsonga n'obuvunaanyizibwa bw'obukiiko mu parliament bakubyemu ebituli. Kakati njagala okwongera okukkaatiriza nti obukiiko bwa parliament bulina amaanyi mayitirivu singa gavumenti yandiyagadde emirimu gitambule bukwakku era ne gavumenti ebeereko n'ebyetuukako. Parliament eteeka okubeera nga erina amaanyi. Nange saagala kukkiriziganya nnyo ne Charles Rwomushana. Parliament amaanyi gaayo terigali advisory nga Mama Mbabazi bwe yagamba yagala kujungulula amaanyi ga parliament n'okubamalamu amaanyi. Oli amalamu abaka amaanyi. Nabo ne beebala nti nno bisasalala. Naye ng'ekyamazima bw'obeera ng'olina power to approve okukkiriza kiba kitegeeza nti olina n'amaanyi agagaana. Yes. Wali mu parliament yagoba na Muganza? Yes. Mwamugoba? Parliament yamugoba naye kati era yali mugobe. Yali mugobe. Kakati ate n'atuula n'asigalamu. Era osigala weebwala. Osigala weebwala. Kati oyogedde nga PFF. Nkubuulira. Namuganza yasigala yeebwala mu parliament. Nga mwamugobye. Nga parliament yemugobye. Wano President Museveni yagamba over my dead body ngalowooza ntugenda ku conveninga parliament kumugoba. Ojjukira Nebanda. Yes. Olowooza lwaki? I think beera factual. Mwali temugenda kumugoba, mwali mugenda kufuna report. Ye yalowooza nti parliament egenda kumukola ki? Kumugoba. Kuti yatya buti. Nekitegeeza era abayinako obuyinza weyagambe over my dead body tekisoboka. Kitegeeza yali asobola okubalemesa. Kwali kutiisa kulaga lyanyi. Naye singa yali tatya buyinza bwa parliament, people's representative, andibadde takikola. So parliament ebeera n'amaanyi to approve and to disapprove. So kudisapprovinga cabinet nga bwebezze. Era nga wano webagezaako ne bakikola. Parliament bwe twali ku health committee nkwano gwange Dr. Rwomushana twali ku health committee ntugana parliament tupaswedinga parliament tuleme kuyisa budget ogumwali omulundi omubereberyeero twalumu era parliament nekiziganya naffe nti budget ejja kuyisibwa okujjako nga tu employees abasawo babiri buli constituency dwaliro lya constituency health center 4 era nekikolebwa and then era ne bateekebwawo. So amaanyi ago gogabeerawo to approve to disapprove ate era n'okuyisa policy ya government agamaanyi wegali n'okuyisa ssente n'okudisapprovinga ssente osobola okuzisaasaanya naye bwebeeranga parliament eganye kiba kiwa ekyanyi omuntu ali private okugenda mu kooti naye lwakuba nti amaanyi ago tegannaba kukozesebwa. Kati waliwo akantu kembadde njagala Kefa yaliyo mu parliament. Mu parliament ya 11 mwembadde mwe nasooka okulabira ababaka ba parliament aba UPDF nga babeera ku bukiiko bwa parliament. Era nga beetaba mu oversight committees. Kibi? UPDF eri part of the executive arm. Parliament bwebeera nga nampala era nga ekalabalaba w'ebitongole bya government ebikola mu executive arm. Then UPDF government esobola kubeera n'aba representative ku bukiiko. Era yensonga lwaki ba cabinet members ba minister tebabeera ba member ku bukiiko. Nedda kabeere nga member wa parliament. Tosobola kubeera na buyinza obwo. Nzijukira twaklashingako n'omukyalo oyo General Ruth Acheng. Tuli mu lukiiko lwa committee. Well, ministry ya health yali epanze tusinkane tuyite muteeka naye nga ssebo ayagala kulaga obuyinza butya bwe tuteekwa okuteesa ku tteeka eri era ng'atujuliza president yagambe bwati kata mugobe naye lwakubeera nti nno munnange era akakiiko kakulirwa ba movement ne bankugira kandi kakati wano oyogera ngaani yes oli mubaka naye wano this is parliament not executive. Okay. So Maliriza. UPDF
UPDF eri part of the executive arm okujja okubeera ku bukiiko buno nakiraba nga kirina engeri ki gye kikwatamu abakulembera obukiiko ne bafuna entengereze okwetengerera nga balinga abalowooza nti bano bajja kutwala olugambo eri omukulu naddala chairman butya bwakubiriza nakiraba n'olwekyo palamenti eno yeetaaga okuddamu okwekaliriza UPDF yandibadde ku oversight committee is ndowooza nedda era eyo ye reform gye musobola okuteekawo sembayo kanjogeeko kwe kukkiriza ababaka bonna kababeere aba PFF abaliyo ababiri n'abalala abatonotono okugabana obudde bwa palamenti ye11 yatukola bubi nga NRM basobola okumaliriza ensonga era n'olaba nti palamenti yonna eyogedde kubanga sebo free sitting newankubadde nga ababaka shade of opinion ey'ababaka bava mu bibiina ebyenjawulo tebaweereddwa mukisa kwogera naye bwe nakireeta mu rules of procedures very amended buli muntu ow'ekibiina ekyenjawulo abeere nga wakyafuza okufuna emukisa gwoba wa NRM ofunye eddakiika 5 mufunye eddakiika 3 ffe tufune eddakiika 5 nga zezaffe sebo mwakigaana eyo bali nnyo honorable Rwomushana okubeebaza okutulaba n'okutuwuliriza ayi Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka amiina Rom kubira kati twali mu CA twakimanya nti twakirowooza nti pulezidenti asobola okujooga palamenti okugijooga because ekizibu kyali nti twali tuwaana kukendeeza buyinza bwa pulezidenti now twala twayisa nti palamenti bweyisa biiru kyeyisiza pulezidenti n'agaana okukisayininga n'akikomyawo mu palamenti palamenti bwegaana kumubuuliriza kifuuka teeka sibo kiriso nga kiyisiddwa mirundi ebiri anti lwakadde kasita palamenti egaana ffe kiremeddeko it automatically becomes law oba kisayininze oba takisayininze kati nga luyo lwa budget bwe bagamba nti kusente tuzijje wano tuziteeke mu malwaliro president n'agamba sigenda kugisayininga singa palamenti yagaana gumu 2 3 yandibadde lifuuka tteeka. So now it takes us to the second issue. If passed by 2/3. No, please, Sinabudi, you go and read. So if Parliament singa yagaana, it would have become law. Now the second question is, who has power? Power is in the law. The force, what you call force, yandibadde muteeka. And as long as it's a law, then the president must comply with the law, obey the law.